Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde mbabuulire ebigambo eby'enjawulo. Ebigambo ebyo ebiri mu lulimi Oluganda ebigezaako okukweka ekyo ky'oba oyogera. Omuntu asobola okuvuma oba okugamba ekigambo ekivuma naye ng'agezezzaako okukikweka mu bigambo ebyo eby'Oluganda ebikusike oba bye baakweka bajjajjaffe. Bigambo bingi omuntu asobola okuvuma naye n'otamanya nti akuvumye mu lulimi Oluganda olwo olukalubu lw'otasobola kutegeera ng'agezezzaako okukweka ekigambo ekyo ky'abeera akuvumye. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbabuulira ebigambo bino. Njatunuulira ebigambo 5 olwaleero. Ngenda kuba nkikubuulira ekigambo ekyo nga bwe bakiyita ate nkubuulire n'amakulu gaakyo mu kukinnyonnyola. Ekigambo ekisookera ddala oli asobola okugamba oba n'owulira ng'omuntu ayogera ng'agamba nti omuntu oyo alya mu lulime ne mu luzise. Singa omuntu akikugamba okitegeeramu ki nti omuntu oyo alya mu lulime ne mu luzise? Ekigambo ekyo singa owulira ng'omuntu akyogera aba ategeeza nti omuntu oyo taliiko ludda. Omuntu ataliiko ludda gwe bayita omuntu oyo nti alya mu lulime ne mu luzise. Kwegamba biba abantu b'osanga ng'omuntu awagira ono ate oluvannyuma enkya n'awagira ono, n'osanga ng'ayogera ebigambo ku ono ate enkya n'ayogera ebigambo ku ono. Kwegamba nga taliiko sayidi. N'olwekyo gwe bayita nti omuntu oyo alya mu lulime ne mu luzise, y'oyo omuntu atabeerako sayidi. Ekigambo ekyokubiri, omuntu ayinza okugamba oba osobola okuwulira omuntu ng'agamba nti omuntu oyo yeekwata omusoobooza. Omuntu oyo yeekwata omusoobooza. Ebiseera ebisinga omuntu wayogera ekigambo ekyo, tugeze oba n'akigamba omuntu nga bali babiri boogera, n'agamba nti wabula omuntu oyo yeekwata omusoobooza, aba ategeeza nti omuntu oyo yeetya. Omuntu eyeetya oba omuntu atya kwe bayita nti omuntu oyo yeekwata omusoobooza. Ekyokusatu, ojja kusanga omuntu oba ojja kuwulira oli ng'ayogera nti wabula omuntu oyo akyukira mu kiti nga mbazzi. Ekigambo ekyo singa obeera okiwulidde ng'omuntu ng'akyogera nti okukyukira mu kiti ng'embazzi, aba ategeeza ki? Kyaba ategeeza, aba ategeeza nti omuntu oyo gw'oli naye tomwesiga, akyukakyuka. Leero ayinza okukugamba nti ngenda kukuwa £50 ate obudde bwe bukya n'akugamba akankuwa £20. Omuntu oyo aba akyukakyuka nga tanywerera ku ekyo ky'aba ayogedde. Nga bwe nkugambye nti omuntu asobola okugamba ngenda kukuwa £30 olwaleero ate obudde ne bukya ne yeekyusa. Y'oyo aba akyukidde mu kiti ng'embazzi. Ky'oba olaba nti enjogera eyo weeri nti okukyukira mu kiti ng'embazzi, baba bategeeza omuntu oyo eyeefuulafuula nga tasobola kunywerera ku kigambo kye, kye bayita okukyukira mu kiti ng'embazzi. Ekigambo ekyokuna, singa owulira omuntu ng'agamba nti n'owulira omuntu ng'ayogera n'agamba nti Kinnyannampindi, aba ategeeza ki? Oba ggwe otegeera ki omuntu okugamba nti Kinnyannampindi? Gwe muli oba otegeeramu ki? Ekigambo ekyo ky'aba agezaako okutegeeza, aba ategeeza nti ekintu ekyo ky'agezaako okukubuulira kiri kumpi n'ekyo ky'akulagirira. Kwegamba aba akulaga nti ebintu ebyo biri kumpi byeriraanye. Ky'aba akugamba nti Kinnyannampindi, aba akugamba nti ekintu ekyo kyeriraanye, byeriraanye bibiri. Okugeza asobola okugamba nti ekizimbe kya Majestic kiriraanye paaka enkadde, era n'akugamba nti kiri kumpi byeriraanye Kinnyannampindi. Kwegamba aba ategeeza nti byeriraanye, ebintu ebyo bibiri byeriraanye, Kinnyannampindi byeriraanye. Nga bw'onalaba Majestic ne paaka enkadde zeeriraanye, just okuloosinga kkubo oba osala kkubo n'ojja ku Majestic oba n'ogenda ku paaka enkadde. Singa oli ankubira essimu n'ambuuza nti Majestic eri sayidi ki mu kibuga, nja mmugamba nti Majestic eri kumpi ne paaka enkadde byeriraanye Kinnyannampindi. Mukitegedde? Kwegamba ekintu ekibeera kyeriraanye ne kinne waakyo kibeera Kinnyannampindi, bibeera byeriraanye. Ekigambo kyaffe ekisembayo ekyokutaano, singa owulira omuntu ng'ayogera ekigambo okukekeza ennyago, otegeeramu ki? Okukekeza ennyago otegeeramu ki? Ekigambo ekyo okukekeza ennyago kiba kitegeeza
kugenda kw'eggambo ba tugambe kugenda mu lutalo kulwana oba kugenda kulwana mu nnwana yonna oba kulwana n'amafumu oba kulwana na mmundu naye ng'ekikulu kya byonna okukekeza ennyago kitegeeza kugenda kulwana oba mu lutalo kweggamba mu mbeera bw'etyo kugeza oyinza okusanga mukwano gwo oba ng'abadde ng'eyo tugeze nga Somalia ewali olutalo n'omubuuza nti bannange Musisi yalaga wa nga takyalabika ayinza okuddamu nakugamba nti Musisi namuleka Somalia ali mu kukekeza nnyago otegeererawo nti ali Somalia ali mu lutalo ali mu kulwana kye bayita okukekeza ennyago kitegeeza kulwana oba kubeera mu ntalo ezo ez'enjawulo bwe kityo bwe kiri ky'ekigambo kyaffe ekisembyeyo ekyokutaano tujja kutandikira awo paati 2 kansuubire ebyo mubitegedde bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba